Genda maaso ennaku zino abadde bagobera emitimbagano nga bwe gitambula kubaddeko omuze ogw'okuvumaavuma omukyala gwe bayita fulufiga gye buvuddeko ayina bye yasobodde okuba ate ng'asiba wano nno n'olunaku olwajjo ziza bafana tetumanyi kituufu oba ayisaawo oluyimba lwaganye kutambula nze naawe gonambuulira mu mboozi gwe gy'onaasobola okuba ate ng'owulira kati omukulu ono omukulu ziza bafana ayina aba tiktoka be yasibye ayina tiktoka gwe yasobodde okuba ate nga yasabudde ye nga bwalaga mu video nga bwe zitambula ne bwe ozeegendereza bulungi oyinza okumanya ki ekituufu kiki ziza bafana twasobodde okuba ate nga twamufunyeeko okutubuulira nti ayagala kuba ate nga akola ki abakulu bano abadde bamuyambako ate okutambuza ennyimba ze ku tiktok ayaya full figure gye buvuddeko yasibye gwe bayita anisefuko akadde kano ziza bafana yemu ku mboozi eri ku tiktok etambula ku online etambula ennaku zino akadde kano omukulu ziza bafana agamba ayagala kutereeza abaana bano ku nsonga zino wulira abantu abo nno siffe tubasembeza abantu abo bebeesembeza abantu abo baagala kubeera b'amaanyi bagamba mbulira g'oyita naye kati baba baagala batambule n'abayimbi kati gwe omuyimbi sometimes bw'omulaga nti nate gwe olina kudda omulimo gwe gw'okola aba yagala kukulaga nti mukola ki ffe tulina respect eri abawagizi baffe twagala nnyo abawagizi baffe era otuuka ku ssonga tebakusasudde n'oyimbira bwerere abawagizi baleme kuddayo nga so kati abo bonna bawagizi kati gwe bojja n'obaako engeri gy'otamuwa budde luba lutalo aba yagala genda vume naye be bavuma nze tebina kye bintiisa wadde kye binjijjako kuba nina kye nkozeewo sagala ate abaana bagamba abaana bonna ate bayonooneke ye mukulu oyo ziza bafana wano nsobodde okuba ate nga njogerako n'abo bagamba nti bebamu kubasinga okuvuma oba abakubidde olunaku olwajjo ono nno omukulu mukubiddeko n'ategeeza nti ali mu ddwaliro mbadde ngezaako okubira yiga sharifu agikutte omukulu bamuyita bamweyana omuyaga bamweyana ategeeza nti ziza bafana bateesa naye miliyoni 4 okulumotinga oluyimba lw'olupya lwabadde alinawo ennaku zino yabawako akadde kamu ebirala sooka biwulire byali bitya wulira ensonga zino natuwaka kakadde kamu kanye tukola challenge abo babaire tusendumaye inagala nete nnoma nga bwomumanyi netumusanga jova emasindye netumuvuma bafana nakwata netugenda yewe okumubuuzaako nakwata iza namusibakuba namwabya omutwe neriiso saidi zeenu kutama ensonga oziwulira omukulu ono nsobodde okuba ate nga nyongerako okumubuuza nti kano si kabadi oba kuba awulira bafana kyatugamba si superstar ate kati mukulu bamweyana kuba bwe ndaba ebifaananyi bya Yiga Sharifu ate ndaba ebiwundu bikyukakyuka buli vidiyo evaayo akiriwo ekiti okwata vidiyo yasooka eya Sharifu nakwasa kamera y'omu maaso musegedde kati obazeemu okwata vidiyo bikyuka kati ekiriwo bafana ki kye mumugamba bafana agenda basiba oba ensonga zeezo omukulu bafana tumwina ensonga zakudda mawulire oba yagamba ayagala kutereeza tiktok abavuma abantu abamu nsirika busirisi nga siri mu level emuwa time naye ate ku mulembe guno kiboko zibayo kubanga tukuze tuvudde mu covid-19 ne tuba basavaiva tutuuse wano tetwagala nsi kuddayo mu biri ebiki tetugenda kubeera ng'ensi zonna ziri ku mukutu gwa tiktok nga ffe Uganda ate ffe boonoonefu ffe twetunda ng'abantu ensi tugitunda ng'abantu abatategeera ne tumalamu buli muntu kitiibwa kitegeeza ewammwe ne watabaawo nsindala gwe bakitiibwa n'ogwo kubanga abantu abo gye babeera balina ababavuunulira kyokola ki okuliko abantu bajjako obubaani akera ku makya n'ayisawo mu message obulamu bw'omuntu ne kati gwe bojja ntandika bafana wuno agamba akyatereeza abavuma abo bonna ajjaba ddalu ne weefiisa mbu simanya weekubisa nga tukuteka mu lyabo bw'oyagala okwefuna mbu gwe ddalu olina lingi nnyo biki nga kibooko kabina galamira kwata amagulu kwata emikono kibooko mmeka yeetaaga 2 nedda 5 zimukubibwe ku kibegabega 5 zibeere kabina tumbo yeetaagako kibooko 2 mpaka lwategeera nti ate kibooko y'obukulu eruma anti bo kati kyeki kye naggambye adde eri n'afuna amutuma ajja amanyira omuntu kati ate n'atuuka waakwetaagira naawe ate najja nejje yakibaddeko simbu nno kati oyo omuntu oba ino lwaki already kati mba nina okukukwata tukusibe enjegere tumale okukuwa eddagala omale okutera odde mbalamu kakati abawagizi ate bebasinza omuwuti kati nze nayagadde omugalamiza neesimattula bafana omuwulidde omuyaga bamweyana ngamba nti bafana bye yakoze wulira era bazeewo n'okujjawo wanegolo bafana najja nayasenda bibamwe wayiga najja neyesunga mu byempolo 15 mpumbaagalenga bamujjanjabe osege abantu bafana olaba oluyimba lwe yayimba luyimba oluyimba baluyitaani baluyita nsolo olaba luyimba yose eyiti naawe kati bafana ki
ensonga zeezo. Abaana ba TikTok nga bakulembeddwamu Muyaga Bamweyana bategeeza Bafana endongo agiveemu ayingire kaliyoke ayinza okuba by'anaasobola. Agenda okukola ave mu kuyimba agende atandika okusanya kaliyoke afadeyo mu kyaki ayimbe asobole okudda mu kyaki n'ayimba n'aweereza omutonzi kuba byasobola ebisigadde ako paasi abisobola. Bafana yakyagamba agenda kutereeza buli avuma omuntu ku TikTok. Yabadde alina okuwuliriza mukulu we Malumu kuba kiboka atuule bamuwa amazzi aganywe annyonnyonnyola okuva ku ntandikwa. Ani amutuma abijjawa oba ali mu sitaani yamutuma tulabe situtukolera sitaani amulimu oba yetaga bapasito bayitaga kugamba tulabe kiki. Anabadde njagala ne bato banna ababaddewo bakidi. Ate kati nze olaba nina abaana kati nga bafayino ng'abo abaana baali bageza kukundaga nti abo abaana bonoona erinnya lyo biki. N'abaana bo ne bandaga nti nedda ate blood fat nga twagala kubeera nga ggwe nti omuntu kati abaana bandibadde bafuuka ddana bakabi naye baabalimba olaffe twajja nga tuyimba bangi ne buli gwe baalimba yimba nga kamiri. Aya basi ye Bafana omukulu Bamweyana ategeezezza nti ekiri ku TikTok lwaki bavuma abantu nti olwolumu abayimbi babagula nga balina bye baagala okuyisaawo tugeze ennyimba ng'oluyimba luganye okutambula bafuna aba TikTok bavumemu ennyimba zitambula abantu bagambe omuyimbi oyo akyaliyo owulira ebyama. Lwaki aba TikTok mwegulidde nnyo okuvuma abantu? Ne batutankuula ate kati abanike tankubuusa akantu kano wasimaite eri abayimbi abatuwa ssente tubavume. Waliwo abayimbi abawa ssente mu bavume? Bakuba tekati ebya pulisiga byo byabadde byo byalala ebyosefuko naye kati kitegeeza nti abantu bavuma nti buli avuma nti omutekeko nnyo amaaso. Kuba abantu abamu badde bagamba nti kano kabadi Bafana yagala luyimba ddwongeza mba lutegeera oluyimba. Wali kabadi kaliwo ate kabadi kaliwo oluyimba feke nyinyi tusobola twepikira ku TikTok kuba Bafana alina ssente ezisobola okusasula oluyimba olwo ne lukubwa. Kiri kati goza Bafana yagala okutambulira amawulire nti yakubye omuntu kyolaba kati Bafana yagala Bafana yeyeweza okuba ate ng'atereeza abavubuka bano ab'oku TikTok n'abakyala abavuma abantu owulira bw'agamba. Ate banne kyemulina okukonya olaba ogenda ku ssomero n'osasulira omwana fiizi ne bamubola obusiru kati ate omuntu ali mu kubuzaabuza kubanga abazadde bonna abali eyo abaana bammwe bali ku social media kati lwaki oyo omuvubuka omu oba babiri oba bataano oba 10 babuzaabuza abaana bammwe abagenda ku ssomero ne babajjako kati nze mbamusomesa nabaki ayina obudde obugamba omwana gwe janguwa oyina emyaka emeka 23 22 18 jangu ensi gy'oyingira si bwetyo bweri oyagala kubonaabona ng'okaddiye otuvumise lwaki obuvubuka abo bono nga gwe wefudde ife abantu bonna banne ffe tulina time batulwanyisiriza tetugaa tetujja kuwunigana n'abalwadde katubawe obudde banne mukama ne tudda mu ssaala ne tusaba mukama n'atuyamba obudde katonda n'abubawa essaawa eno yakwolesa buziina oba olyani baba sitaani yakulimba ku luno ojja mwogera nti sitaani gyaliyo ffe tugamba katonda gyali kubanga batulwanyisiza ebbanga tebasobodde nga twesize katonda abo katonda nambalekera agenda babonyabonya era agenda bakuba bano bayiga sherifu bano batubanga bano balina okukuba ate mubakuba nina ne reference Bafana kyabala sikitegeera bulungi ulira bwagambye endongo gyatambuza njiri ya music n'abantu bennyini abantu ng'okuyimba kwe kuba mekinze toli basanga ng'amanyi bagafunye nga ayogera ne ku music kubanga tamumanyi era obasasa nga talina kyamwogerako naye bagambe kwogera ku bintu ebiriwo ebintu byolabako muno webiri bro nze ndi ku njiri ya music siri ku njiri ya politics siri ku njiri yaki music yekka singa politics amaanyi bwe tudda mu reality mu president afuna omusaala tasobola afuna muyimbi sente zaafuna kuba omuyimbi wadde ali established